Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Nkakasiza ddala bulungi nnyo nti naawe okyajjukira ddala bwe nawonera awatono okusimbayo ekitooke gye batambulira ku mabega ng'obwato n'enviiri ze zitittira ng'omuddo. Lugaba yambikkako obusubi era oboolyawo olusimattuka lwe nasimattuka gye nali nkwatiddwa lwali lusobodde okubeera nga lugguukirira ddala bulungi nnyo ne nsobola okuddayo mu bakama bange be nawa ebyo bye nali nsobodde okubegako, naye ate ne bambigikako eddimu eddala ery'okubeera nti ate njolekera omwalo ogwali gusinga obunene munnange gwe twali twolekedde naye mu kuketta gye lwali lumaze okubeera nga lukkazakkaza. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'omukaaga tukyali mu ssuula n'omutwe ogugamba nnyingizibwa mu ggye ly'enjolinjo. Natandika okutetenkanya engeri gye nnyinza okukettamu omwalo ogwo era kino ne kingulungutanyiza ddala okumala ennaku eziwerako kubanga nga bwe baali bamaze okukwata n'okutta oli baali kati basula bulindaala nga bamanyi nti teeremwe kusindikibwayo mulala anti n'okwerinda. Mbande kumpi kwefulukula wa bakama bange nti omulimu gunnemye ne nzijukira ag'ennyanja ga Chudi ge nalabanga geekalakaasa mu myalo gye twagoberanga ebintu nga tegawuunwako olw'okubanga bannansi baagalinako emizizo, obulombolombo n'ebiwanuuzibwa. Kino kyampa omubumbirano kwe nategekera enketta yange. Bakagezi munnyo kolokojjo bankolera ekiwoowongole kya Chudi ne banteeramu akaato ak'omuliro n'ak'amasannyalaze obwakiseeyeesanga. Nga mmaze okwetegereza n'okwekkaanya obulungi ddala Chudi nga bwe kiwuga, natandika okukigeegeenya okutuusa lwe nakkaliza ddala empuga yaakyo, obukodyo n'emisono. Natwalirwanga mu kaato ak'omuliro ne nzisibwa mu nnyanja wakati ekiro. Eyo gye navanga ne ŋŋenda nga nseeyeeya ne nsemberera omwalo. Mu matandikwa neetaliranga walako naye bwe nagendanga nga mmanyiira ne nfuna obuvumu. Bwe ntyo nagendanga nga tugobana ne nnyingira mu mwalo ogwali gukuumibwa obutiribiri. Buli we wazzanga oti eriiso ku lukalu nga zzinga lye liginazzaaga nnyo ate nga ne mu mazzi emitego givuluuja. Nze nagendanga nnonda b'Chudi era nga mpitira ddala mu biyitira nneme kumasula mitego anti nga byo binnange bimanyi bulungi buli gumu we guli era singa byali bantu nandirowoozezza nti bye byali byagitegamu. Olwali olwo nga mmaze okwetooloola omwalo n'eryato eddene eryali eggenyi, naseeyeeya nve mu mwalo nga n'olugirigimbi ngiginazza. Naye bwe njerula nti ne mpulira ekisiiya nga kimpitako ne kyevumbika amazzi. Nakyuka era gye nazza amaaso gye gaagwira ku Mujapaani nga ndeezeemu emmundu. Nabbira naye essasi ne linsusa ekisambi ate n'amazzi ne gatandika okusensera mu kiyubwe kyange. Nali nteekwa kufukumuka ndyoke ntuuke enjolinjo ng'ekikalapwa kyange tekinnajjula mazzi. Nasumulula akaato ak'omuliro kadduukirira ak'amasannyalaze. Nga katandise okuyira nadda kungulu ne ŋŋenda nga mpita ku nderya era ng'ebiko by'amayengo ebimu mbuuka bibuuke. Nga ngenzeeko akabanga nakyuka ntunuleko emabega era ndyokanga kubanga akaato ak'omuliro kaali kammezeeko era kandeezeemu akazinga. Natandika okugenda nga mpunjawunja ate nga bwe mbanga bbiramu. Baatandika okundagiriza amasasi naye olw'okubanga nali mbasooloobye nnyo ate nga mbasuusuuba mu kwegonyongola nga nziruka era nga n'amayengo gagira ne ganzibika ate ne gansitula, baalwa ddaaki ne banvaako ate nga n'okusembera tusembedde ewaffe. Naye nawonera watono yoba banziga batya. Nga ntandise okulengera olubalama lw'ewaffe obulungi, obwato bwazikira era ne ntandika okukka olw'obuzito bw'amazzi agaali gajjudde ekiyobwe kyange. Nalowooza nti nali ndabye okuva eri yonna ne nja nfiira wano nga nnengera n'ewaffe.
nali sisobola kwejja mu kisosonkole wadde okuwanjagira obuyambi, bwetyo ne nzigyamu enta. Nawulira nga nzika naye nga naakakoona nti ku musenyu nawulira nga asikibwa ekifuula nnenge nga ndaga waggulu, era okugenda okwekanga nga ndi kungulu ku mazzi mu lusenyu lwa kaato. Abakuumi b'olubalama baali balengedde byonna mu ntangaazo zaabwe, kwe kusindika akaato kanziruukirire. Naye nzigangala obutafa ku olwo. Natwalibwa mu ddwaliro era nga ndi eyo amagye g'amawanga amagatte gaagoba enjolinjo gye gaasinziira okulumba n'okuwamba Ggengere, ate nga ne Yugoyugo Omujapani bamutudde ku nfeete atuntumuddwa. Nategeezebwa nti bye naketta byayambayambako mu ntalo olw'Eggengere ne Yugoyugo. Bwe nassuuka ne mpandiikira kojja wa Wii ebbaluwa nga musaba nsalire ku magezi ag'okunsobozesa okulaba omukulu w'amagye g'amawanga amagatte eyali Omwamerica, munnyonnyola ensonga zange osanga nnyamba. Yanziramu nti gwe woolikye, era nantegeezanga ne Wii bwe yali asitudde okulaga mu Yugoyugo. Nalowooza muli nti so nga kiwi kyali kisiru, kale lwaki obutansiibula wadde okuntegeezaako nga kigenda. Nategeera luvannyuma nga tegwali musango gwe bambi. Nkwaniriza mu ssula yaffe ey'omwenda, agasezi ganneebagajja. Olutalo nga lusirise mu njolinjo n'Eggengere era nga nindirira ebiriva ewa kojja wa Wii, twalina ebbeetu ddene. Bwe kityo munnaffe omu bwe yatusaba tugende tuganyuwaleko mu kazinga k'endipo gy'azaalwa tetwessaamu kantu. Twagenda abantu 3 nga ye wookusatu. Nga tutuuseeyo baatuwandulirako obugenyi tobulabanga obungi, anti nga najja avunja osanga tabuweza. Kyokka twasuulizibwa busuulizibwa ng'empisa y'ensi eyo bw'eri. Gye twasuulizibwa ng'eriyo kitaawe wa nnyinimu mulwadde muyi. Nga tumaze mu ndipa ennaku nga 3, munnaffe yatutwala yagenda okukyalako awantu, era enkeera ku maliiri omulwadde gye twali tusula ne lutema. Omukyala yatemera ssezaalawo omulanga, kyokka bba n'amukangukira nti, "Sirika, ate okaaba akyadda, tondobera kuziika ku taata." Kino kyatwewuunyisa. Koffe nti ono teyatwala mawulire ga bulwadde ku mbuga kyava atya, nandiiki eno omuntu bw'akaabirwa mukazi wo tomuziikako. Nannyinimu yazzaawo oluggi n'akoleeza ettaala era twagolola omulambo kasirise, n'oluvannyuma twagukukulira ebuziizi. Twaggulawo oluggi ne twesaanya era munnange yansuunyaako n'aŋŋamba nti, "Tufudde, ono omusajja musezi, gw'atolaba n'omulambo agukwese." Tuba tukyali mu ebyo ne zireeta olusajja olukwajjukwajju. Nannyinimu kwe kulwaniriza nti, "Munnaffe olabiseeko kolwo? Tonnyaniriza siri mugenyi, wabula mpulidde ng'omuntu atema omulanga, ko nze so omutaka lukubye." Mba ngenda okwanukula nti ye, nannyinimu nanneesooka nti, "Terunnaba, sandikubikidde, era gwe ate naawe owulirira ku kkubo ng'omuyise." Omulwadde ye yabadde asuzeeko bulungi, kyokka akeezebbwa ku kisutulira emitala eyo. Yayogeranga bino nga bw'asekaasekamu naye ng'alabika enseko akamulankamule. Twatunulaganako era buli omu yategeera munne kye yali alowooza. Omusajja yatuula entitibwa awo ku kisiki mu luggya era nga ddala akirako atudde ku gw'olutembetembe. Nannyinimu yalaba tasiguka, kwe kuggalawo oluggi n'amutegeeza nga bwe twaliko gye tulaga. Yasiibula n'atambula nga bw'akyuka okututunuulira era nga kirabika lwatu nti yali atwala mubiri naye ng'omwoyo gusigadde. Ng'abuliddeyo, nannyinimu yagenda mu kkubo n'amulingiriza alabire ddala ng'agenze. Bwe yadda
yatukuutira obutayogera nti oli yafudde era yatutwala eyo ku nkuzi y'olusuku n'atusaba tugira tumusimirako entaana nga bwadda. Ompuliriza omulungi, nzikiriza tufundi. Simanyi oba kyendowooza naawe kyolowooza, naye oba tweyongereyo oba tufune ku luyindo lw'amazzi. Bwe yadda yatukuutira obutayogera nti oli yafudde era yatutwala eyo ku nkuzi y'olusuku n'atusaba tugire tumusimirako entaana nga bwadda. Ndowooza akuume atakuumira mpeera, naye oba tweyongereyo. Ng'agenze omukyala yajja ng'asooba ng'ava bba gye yali amulese n'obwana bubiri n'atutegeeza bwe gwali gujja okuba era n'atusaba oba nga kisoboka tudduke nga terunnabala. Ampuliriza omulungi, ndowooza tujja kusembulizaawo.